Olw'ensi yonna lwerindirira okujaguza amazuukira ga Yesu era nga tutalazeeko zirufula n'obutale ebyenjawulo omuli n'akatale ak'ekyengera okulaba embeera y'obusuubuzi n'ebbeeyi y'ebintu bw'eyimiridde. Haji Mpima Ibrahim ssentebe wa Kyengera agamba ku mulundi guno embeera tetambudde bulungi olw'abamu ku basuubuzi okuba nga baabamenyera obukontayina mwe baali bakolera so nga be baabasuubulangako. Twebaza Katonda akutuusiza ku lunaku luno wadde teritugendedde bulungi olw'ensonga nti abamenye obukonteyina oba abakolera ku makubo naffe be batuzizza emabega wadde nga n'omulimu gwaffe era gukyali mu mbeera bwe. Nsookera ddala okukubira gavumenti omulanga. Nze ndi musuubuzi wa nte, ndi musazi waazo, ndi mukinjaaje, ndi mulunzi. Esooke tujje mu kalantiini. Ekyokubiri erowooze ne ku ddiba lyaffe lye bagula singi ebibiri ng'ebweru ligula singi 3000 ekiro. Ono bw'ati asabye gavumenti okukomya ekyokumenya obuyumba bw'abantu ti kuba we bavaawo nabo baba tebakola. Tugulako ennyama, abantu abo tebagula nnyama ababeera mu bikomera. Tuguza bano ababadde batundira ku nguudo agula haafu n'agula kiro naye nga buli lunaku agigula. Kale embeera yevudde tukola bweti ne mulaba ennyama ntono naye tugiryeko olw'okugoba abantu ku nguudo za Uganda zonna. Simanyi gavumenti bwene ekikola naffe ne tugenda. Si ffeffekka buli mulimu guziŋŋamye olw'embeera eyo. Era nkubiriza gavumenti omulanga omuntu bwe baba bapanze oba nga konteyina bazongedde munda twasaalizo bazitereeze naye ffe nga bamufuna mpola tufiiriddwa nnyo si ffeffekka ab'ennyama ndowooza n'abeera. Ono era asabye gavumenti okujja kalantini gwe yassa ku bisolo olw'endwadde y'akalusu nti afazaalye bafunire eddagala. Kyasobola kubona nti gye twazinonanga mu butale abalaalo be bazeereetera ate bazireeta ku muwendo omunene nnyo ate nga zijja ntono olaba zitukutte zijja ntono ziva ku bannyingi twandikoze tutya. Kale nnyongerera okukubiriza gavumenti ku mulamu egyo gye njogeddeko 3-4 ogusooka baleete eddagala eritujja mu kalantiini erigema ebisolo n'ebirime bibe nga biri. Ate ye ssentebe wa New Kyengera Cattle Traders Kajiba Michael agamba nti ku mulundi guno abantu babadde baava ebitagambika n'asaba gavumenti okubakendeereza ku misolo. Kuba n'embeera nga olaba nga abantu anakola bwe y'amaanyi olw'okuba nti baba baagala okujja wano bafune engeri ze banaakozesa mu nnaku enkulu. Naye olunaku olwaleero tusiŋŋaanye okusomozebwa nti abantu tebasobodde kujja bulungi olw'ensonga y'embeera y'obwavu egenda mu nsi nti abantu bali bulungi mu byenfuna era n'okutuuka obudde buno ssaawa ziri 6 naye ennyama ekyali mu lufula si bwe kibadde mu nnaku ez'ema. Bassentebe ba zirufula beekokkodde ebbeeyi y'amaliba eri wansi nga bagamba basusse okudondolwa. Abakulembeze abalala okulinga Ngwa Buzito, Kawuma Juma ssentebe w'ab'ebyennyanja e Busega, Gamulengejja Ramadhani nga ye ssentebe w'abatunzi b'enkoko n'Endagire Sarah baliko bye boogedde. Amatooke g'olwaleero namwe mugalaba tulina mangi era twagala esimu bungi naye abantu baavu abantu tebalina ssente tutunda emmere okuva ku mutwalo 10 n'ekitundu mpaka ku mutwalo tuziretooke nga we lyenkana naye era abantu abaguzi bakyali batono ssente etono twalese emmere okuva n'ejjo ovalaba mu katale ekyajja naye abantu tubayita bajje Busega tulina ettooke okuva ku mutwalo mu kitundu 2 sente zonna zoze nazo musapulayini yaffe ey'enva z'ebyennyanja. Enva z'ebyennyanja bano tubadde nazo era mu bungi n'ebbeeyisi abantu bazze ne bagula. Ate nga n'abaguzi tebalina bulungi ssente oba kivudde ku lutalo lwa Ukraine na Russia simanyi oba kivudde ku lutalo oluli mu kyondo ky'obuwalabu kitegeera bulungi naye nga abaguzi banafu okusinziira nga batera okukola ennaku esigadde naye nga tukubiriza abaguzi baffe bannaye mujje mutuguleeko temutulekere enkoko olunaku luno tusanyukire wamu tunaabaaniriza nga tubalabyeko so naye nde tusaba ne gavumenti